etongozeddwa Uganda Men Parliamentary Association. Nga bwe tulina erwanirira abakyala Uganda Women Parliamentary Association. UOPA. Ey'abaami bagituumye UMEPA. UMEPA. Bajjewo W bateekawo M. Kati nga bagamba nti nno eno association tegenda kubeera mu kwekubira mu bibiina ebyobufuzi wabula egenda kutunuulira embeera zonna abaami ze bayitamu nabo bayambibwe amateeka ag'enjawulo agayina okukolebwa nga gagenda kuba gayamba abaami kubanga bakizudde nti abaami tebayina wakuddukira. Recently ensonga zino eza DNA zaaffectinze nnyo abaami. Mwami Musisi yenna yali omusajja omunene yakoggana yalina kilo 10 Mwami Musisi bwe baamugamba nti omwana gwayagala ennyo si wuwe n'akoggera ddala n'atuukira ddala ku kilo 30 era eno ensonga mbwatekamwa gafa yali mubaka weeri ekasambya mu district ey'Emubende mu ssaza lya Ssaabasajja ery'Ebuweekula kati nga mu kiseera kino akiikirira eri Ebushenyi ewali Rafael Magezi mu Igara West avuddeyo n'agamba kati abaami bali mu kaaba bali mu kuwoloma tebayina wakuddukira ku kya DNA bikwata ku bo kubanga bo abakazi bamanyi hani yamufunyisa olubuto n'abamu ate kaafuuka ka bizinesi ke bwagenda n'asaba William omwana nno yeetaaga mata n'asaba Michael n'akimana eno kyokka nga n'eno oli bwamatiza ndi eno ndi mbufumbo naye okimanyi ono omwana wuwo weereza kati nga tebayina bo wakuddukira. Stress eri mu kutta abasajja n'abamu okkafiiramu. Ekyokubiri era mbwatekamwa gafa ategeezezza nti nno abasajja abamu bakubibwa kibooko reports bazze abaami nga baba abakyala nga bakuba abaami bano naye olw'okuba shatula nga bw'omwidde bwaga nga babakubawa abaami tebayina wakuwaaba kyova shatula alimugamba nti naye ate nga n'abamu mubalaba abaami najja okukola eyo nga mukambwe ennyo kumbe yabadde eri ku kikaliriro. Abamu tebalaba ku mirimu beegayaliza mu mmotoka n'aba ku mulimu n'abeera mu mmotoka paka saa 6 gwakiro naye ng'atya kudda waka. Bali eri abatali basiraamu babeera mu mabaala abalala babeera mu disco tebaagala kuddayo waka ayagala haddeyo ng'omukyala yeebase dda asiniikinga akole ki ayingire. Abalala era ababaka bategeezezza nti ne constitution y'amaka tebabakkiriza gikwatako abakulu bakitegedde nga mu mbeera eyo omwami n'abeereyo mu kwekuniza talina wakuddukira kuwaaba nsonga ye nti mmaze emyezi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 constitution nedda ewaka tebikulwa. N'ensonga endala abaami ze batadde mu kiwandiiko kyabwe abakyala basusse okubayimba obuyimbayimba omukyala agaddawo n'ayimba n'akukoona obuyimba nga bwamukoona nti simanya tulinga ssente simanya ne bwesula mu toyi bazironda biki kati nga mu mbeera eyo omwami biba affectinze psychologically kati oluusi bwe kimuzimbiramu n'abuuka n'amuviira mu mugere naye nga kivuddemu eno talina nsonga wanaagiwaaba nti obuyimba ewange eringa efuuse studio nga banyimba kati neeyo ensonga ne bagireeta. Honorable Hilary Kiyaga Hildaman ow'Amawokota North eyayimba Mazongoto n'Ameria gwe yamala ate najjayo avuddeyo n'agamba nti nno abaami baleese ensonga yaabwe akameeza nti batuuka oluusi nga tebalina za kameeza ak'okuteekawo nga bwe bibakwata nga shatra nga bw'okola n'omala ebbanga nga tofuna ssente nti n'abaami batuuka naye bw'akinnyonnyola omukazi nti akameeza akabadde ak'omutwalo
Munnange nange nasiibye eri saafunye ne balekawo katono olutalo lutandikiraawo nga nabeeyo ensonga tebalina wakukola ki. Mu ngeri yemu tewaliwo bibiina birwanirira mwana mulenzi nga bwe tulaba girl child, girl guide, girl this, girl that, girl the other one, girl the other one. Teriyo abaami we boogerera. Kati ate Godfrey Kayemba Solo agambye nti nno abakyala babempawalinze nnyo ne kituuka nga abaami tebakyalina na confidence ne bafiiringa nga abaami bali small insecure. Kyokka ate nga abaami bano be balina okulabirira abakyala baneeno abali over empowered kati nga beetaaga n'abaami baneeno okuviira ddala nga abaana abavubuka bakyali bato babempowering nabo badde mu confidence kyova olaba osanga abavubuka bangi wadde n'abamu nga balina ssente nga baagala okuzaala naye tayagala kuwasaga omukyala anfuge omukyala akolebwa